mwena bekumire Quest TV kwe tuli Facebook live so kuba tugoberamu ne ku YouTube kwe tulesolo kuba anti okufuna kale nawo watugobera osolo kuba totesa na fe namba hiyo ukogira ba screen yo 0701 8379861 birango sindika obaka oba SMS oba WhatsApp tokuba kuba ne onokuba tilagenda jikwala sindika message osoba totesa na fe kunango tubaka kuogerako gwe bisega mu kuba tugenda kwa twogera ku nsonga yokuba anti no Katikiro cha hospital Mayiga yakubiriza yakowodde enjuyi zombi eziri mu ggwanga lino abuvuganya obulwa government okuba nti olulamula basoka tubatula wansi tukanye ku nsonga ezitambula mu ggwanga nino kyavudde okuba nti omukulu principal Robert Kyagulanyi ngina soko okuba nti atera muntu alo mukisa guno okuba nti nebaza principal Robert Kyagulanyi ne mama omukyala babi tungo kuchikole kyakoleddwa okuba nti nomwawadde abaana badda ku masomero ebikozesebwa mu masomero abaana abo abantu wabazadde baabwe abakwatibwa nabamu abataminako mayitire bayambiddwa okuba nti badda ku masomero ekikolo kya ttendo mbebaza mu kuuma mutima okuba nti ngenda kunna Uganda okuba nti nno atambula obulamu bw'omu maaso nale kyatudde ku nsonga okuba nti nno omukulu mbadde nsaba tube n'empisa kubanga twagambye mujema is morals katube n'empisa ezo kale omukulu Charles Peter Mayiga yakowodde oluvuganya gavumenti n'olulamula basobola kuti bateeseganya naye ate waliwo ensonga yokuba nti nabamu ku baludde oluvuganya bagamba nti nedda kyabwewussa tekiri mu makulu kuba tuteesa n'oludda ne gavumenti yakuno kati wali kalungi agenda kuba nti kavaamu waliwo ebintu bingi bayitamu okuba nti batuula forum nga iPod n'empegera mingi bayiseemu okuba nti bateesaganya ne gavumenti eteri kalungi kavuddeyo kale kyokuba nti batwadde gavumenti okuba nti bateesa yana kuba nti kikola amakulu bino byavudde okuba nti America yalabye ng'ensonga nnyingi ezamulopeddwa oludda oluvuganya ng'okuwamba abantu drones ezitambula abantu basibiddwa bakyali mu makomera tebateba kusoboza ebifuzi ebintu bingi bitatambula bulungi mu ggwanga so nga baagala wabeewo okuteesaganya ensonga zibeere nga zitambula bulungi katandike n'omukulu nsubirira John Bosco muna NRA Serwadda oludda olaba kituufu weetaagawo okuba nti nno tutula wansi ng'eggwanga ne wabawo okuteesa ekyokubiri politics ono ow'obukyayi ow'okukonjera ow'okuvumangana okunenengana okutulugunya atwala wange eggwanga wanatariki nze ndi ku likodi nga bulijjo ngamba abo byobufuzi abamalala amalala gakulembera kigo tegayina kye gakuyamba mu kuwangula ate omuntu bw'omanyanga nti ono akusinga era aba akusinga ab'opozisoni ya Uganda abamu kyembanenyaako bo balowooza nti ettutumu n'enduulu bye bibeera bifuga eggwanga oyinza okuba wettutumu oyinza okuba nga bakukubira enduulu ng'era bwe zibakubira omulalu mu katale nga yeeyambudde naye ekyo si kyekifuga eggwanga ekisinga obukulumanya obukulembeze buliwa gwe abantu b'okiikirira oyagala baganyulwe bw'onoovumagana n'adi n'obuyinza baganyulwa oba bafiirwa bufiirwa nze nzikiriziganyira ne mu kuteesa wadde kalica ya wano naddala mu byobufuzi bagizimba nti toyina kuteesa na mukulembeze ali mu bufuzi ate ekireeta ekyo bwanataliiki be bantu bannabyabufuzi okulimba be bakulembera oba kaŋŋambe ekisinde kyabwe nti nze nawangula ono yagaana buganye kunnangirira nga naawe mu mutima gw'okimanyi nti tewawangula naye ng'ogamba nti kino kinkolera nze n'ogamba abantu nti nze pulezidenti n'emikolo gy'obeera n'ogamba bannange nze pulezidenti eyawangula era nze nfuga ate ne bawulira enkya ng'ogamba nti pulezidenti ta abaana baffe kakati pulezidenti ani ate gw'ogamba okuta abaana bo abantu bakkakkane nze Katikiro musiimamu ekintu kimu Katikiro yaliko naye omuvubuka yakulira mu byabufuzi ebyopposition weyavukira weyafulumira mu university ku nkoba za Mbogo ngaliko opposition era yayina naye embeera ze ez'ekivubuka nga amalala naye Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'amukwasa Ddamula nakkakkana n'agamba ndowooza n'ebibuuliriro ebya Ssaabasajja Kabaka gamuga nti nkukwasiza Ddamula naye bwe bati bwe bakola ne bwe bati toyawula mu bantu bange bonna bantu bange ate manyanga obuyinza gye buli Katikiro okuva lwe yalinnya ku ntebe akoze enkyukakyuka nnene nnyo egatta agasse bannabyabufuzi n'abalaga nti bannange ebyobufuzi ebirungi bye bino
era ye ku mulembe gwa Katikiro oyo government nga Buganda kingdom esobodde okujjayo ebintu bingi nnyo mu gavumenti ya Uganda ebitawambibwa gavumenti eno wabula ebyanyagibwa gavumenti ziri endala ate asobodde okuteesa nabyo so nga gavumenti okuba lwebyanyagibwa mu 66 gavumenti zize zikyuka nnyingi nnyo okutuuka ku eno Buganda tefunangayo n'ekimu ku ziri gavumenti ng'ate ezimu zaali zikulemberwa Baganda bennyini naye asobodde n'okuteesa ku muntu gwe bayita nti Munankole si Muganda ava mu West ate yena asobola okulaba nti Buganda bino ebyetaaga n'abizza mu kuteesa era ne Ssaabasajja emirundi gingi gyawulikise ng'ali ku nkuŋŋaana ennene nga mu lubiri awo ng'ayogera ku nkuuka n'agamba ebintu byaffe byonna tujja bifuna nga tuyita mu kuteesa kakati ate n'owulira omuntu agamba nti ye muwuliza eri Ssaabasajja Kabaka era ye Muganda nnyo naye ng'agamba nti nze siteesa kitegeeza Kabaka endowooza ye ate yagisudde ebbali yayina eyeesinga ku ya Kabaka Ssaabasajja Kabaka Nazzikuno nga bw'agamba ekintu Omuganda yenna ekyo ky'ogenderako bw'agamba nti tuteesa tujja kufuna ebintu byaffe byonna nga bwe tuzze tufuna ebirala nga tuyita mu kuteesa gwe n'ogamba nti nze siteesa kaakati Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi namusiimye okukwatagana n'empuuga n'akulira akabondo k'ababaka ba Buganda mu Parliament Buganda Caucus mukulu Muwanga Kivumbi ne bakkakkana ne bava mu malala ne badda Emmengo Katikiro n'abakuba akaama era nga mu wiiki ezaamugoberera abaava ekyaddondo ekitebe kya NRM era yasooka nabo n'abakyaza n'abako byabagamba kati yakyaziza bano n'abako byabagamba kansuubire nti tebajja kuddamu kumuvvoola nga bamuyita RDC wa President Museveni atuula Emmengo manyi kye badde bakozesa Ssaabasajja Kabaka n'alonda Katikiro n'amukwasa waliwo omukulu wesigenda gwatugiza atera okubeera ku mutimbagano yavudde n'agamba nti buli gwolaba nga agenze akolagana ne Katikiro banga agenze wa Katikiro omanyi state agent anti oyo lumbuye yavaayo n'abika Ssaabasajja Kabaka lumbuye yavaayo n'avuma Katikiro ye yagufuula muze takola topic nga tavumye Katikiro n'amuvuma ebivume biyitirivu ennyo era yamufuula RDC ng'ate awagirwa NUP kubanga mwogezi wa NUP w'amaanyi era sebo amukulu je bisigena kukkiriza statement nedda tuli kumpewo ensi etulaba wantwogera with proof omwogezi wa NUP isewe ejo esenyonyi kakati no sonje mulumbu yesimwogezi wa NUP kakati ono oba mumuyite mutya owa mukutu mumuyita mutya oyo mu Luganda kinene bloga kiri mu Luzungu mumuyita mutya muwagizi supporter bloga mumuyita mutya mu ekitegeero simo bloga silimanyi kubanga nze manyi abeera ne program gyayogererako ebintu ng'ebimutumiddwa NUP era no wanuku ne babayo ne bamulwanira ne bagamba oyo si mwogezi wa kati oba bamuyita batya mu bloga mu Uganda kale mu nsonyi we naye oyo omwami ebintu byonna byazayogera nga awagirwa NUP era ayina ba followers oba ba viewers abasinga abantu Ennyonyi gwoyogerako era ye wayogera ekintu bakiwulya nnyo okusinga esa Ennyonyi ye bw'avaayo ng'avuma ng'akola ki ate ne bano mu kifo ky'omwegana ne bagamba oyo ye waffe era political activist biki naye nze mbadde mu kintu ekyo lwaki nkireese baleme kwerowoozaako bo nga bo bannabyabufuzi wabula balowooze ku bantu be basuubira oba be bagamba nti babaki bannange namba ebitwala ku screen yaffe tetukuba simu tusindike bubaka kubanga nga bwe nkyogera bulijjo nti bannabyabufuzi abagira ku musinzi gwa opposition nga balimbye bannayuganda nti mutuwe obululu tubalwanirire bo ebyabwe babifuna engule bazambala mu bulamu bwabwe tebalina kye bajjula mukulu kya Ssentamu Kyagulanyi Robert akulira ekibiina kya NUP ebintu eddembe lyayina n'ebirungi byafunye ku mulembe guno wavuganyiriza ku ntebe tabifunangako mu bulamu bwe era wayinza n'okuba nga tewalibawo mu opposition mu Uganda alibifuna n'okukyakala naye alowooze ku bantu abafiirwa singa abakulembeze babeera n'amalala ne batateesa nga Katikiro bwe yasabye bantu bameka abafiirwa kati abantu abo yabalumirirwa mwenga muyinza okubeera obulungi ne bwe mutateesa ate okuteesa kyeguyambira ekirala kiikino nga mpumbawumba mwalaba abantu abayolebwa Kalangala mu biseera byakalubu baali babavunaana emisongo gyegimu ku defyinga biragiro bya covid kwambala byambalo ebirakanti z'amagye n'okuŋoola ebiragiro bya polisi ebisinga obungi baba batagetinga ne babakwatira Kalangala ku kizinga bwe bataddukire ne babatikka bonna baali mu 200 n'okusoba ne babakuba ekitalya oba eruzira n'ekigo
naye wakati mu kuteesa okwali okwekyama wakati mu kuteesa okwali okwekyama Bobi Wine n'abalala abanuupu bateesa ne gavumenti ne bata abantu abamu unconditionally abamuli ku lusegere be yalumirirwa nga banubiyaniri mukaddamiwe simanyi dijani simanyani oyo omwami ne wabeerawo ono omunene kanyamawe edimutwe n'abalala kakati era kwabo wali abaana bakyali 30 abatalina kakwate kakumpi na Kyagulanyi bo bakyali wabalabye ne mu kooti kati mu kuteesa okwo mbadde nsaba sebo ngamaliriza kwe baba beeyambisa okwo kuteesa kwe baba beeyambisa kwe bateesa ne bafuna ba edimutwe awatali kwakulizo konna nga abedi wani ko wanupu MP kyabagamba ne baliko bamuvuma kwe baba bakolera nga ne Katikiro wakibagambye era bagende bateese bagwe ku mavivi gabwe bamanye na nyini buyinza bamwegayirire ate abantu bali abasaasire osanga ne basejjerinya bayinza okugwa mu ttuluba eyo naye bajjayo batya bali bakaddomi baabwe n'emikwano gyabwe enfaafe ne banobyaniriri ate ne balekayo abalala baboneebone kale mukulu jebbi waliwo lwakuba buli abasindika obubaka mbadde nsaba obasindika obubaka teekako amannya go omwami ono agambye I want to inform John Bosco of NRM that Kyagulanyi has been a figure to fight homosexuals. Way back, you should remember, Kyagulanyi was banned from entering England due to the song he sang, which was against homosexuals. Gwe bwatu bwagambye. Omulala agambye nti nno kkiriza ayagala okutegeeza nti Kyagulanyi abadde akaseera konna abalwanisa obuli bw'ebisiyaga era ajjukira nti bamummako visa wamuganda kukuba nti ayingira Bungereza lw'oluyimba lwe yayimba oluvumirira ensonga. Kale omulala agambye n'abagambye tube n'empisa ebiseera ebisinga mwe mukulembeza tukwate nnyo morals munene mba mwogera njala mu nkoppe mba mwogera mwenna nsirika so abana abatulaba abatugobye nabo babateeseza tulina okuwuliza ensonga zaabwe. On agambye let's stop politicking and blame games when our house motherland is on fire. The gay people are working hard to promote this insane absurdity, so we should work together as Uganda to say no and fight back. Muslim, Christians, DP, NRM, FDC, and all people, let's work together and fight this insane phenomenon as a country. Oyo bwatu ne bwatugambye. Onagamba nti Mr. Tariq Aziz nze twesigye kunga Julius Mbuya nkulamusizza ne bano boli nabo nze nebaza omunnayuganda yenna alwanyisa ebisiyaga mu ggwanga lino ab'ebisiyaga basaana kalabba twese Julius ono omusajja mukwano gwange nnyo okuva Embuyaawo kunga kweyanza okuba tino kwoli onagambye yayogedde yagambye kino Robert Kyagulanyi yayimba oluyimba agambye Kawombe Julius Jacob kakasa mukulu jebbi nti ensonga gyayogerako agitegeera bulungi bannaye temusindika voice note sina ngenda kuba nti nzizanyira era sina kuba nti ngenda kuba nti nzogera kale mubali kuba namwe ngere kuba sindika obubaka message janja kuba nti ngisoma kangende bo mukulu era John Bosco ku nsonga y'okuteesa mu dakiika nga 67 sapule eno yenyambala ulitanga kungu yato oli musiramu oli kristaayo no ese era bwe batizibwa nali sinnategeera nenzikiriza nti abanziriramu bebanziriramu ati nkyabigoberera bwe mmala okukula nensoma emisomo gyange gisinga nenjeddiramu okwongeza kubali bebanziriramuababatiza nga sinnategeera kakati buli kintu kibaako ennono zaakyo. Uganda eno tebadde ennono zaayo okuva edda zetwagala tukole ki nyina bwe nali naye twali byabufuzi byaffe eyo neŋŋamba abantu nti Uganda eno ebonaabona lwakuba omusajja oyo Katikiro era nebagamba nti nze naakera enkya nagamba tagana kwesimba kuba pulezidenti wa Uganda famire yange ebonaabona tolumbye sinnalumba Katikiro awonyaawonyeza atya Buganda sinnagamba nti kubonyaabonya nkugambye nti nakeera enkya nagamba tagana kwesimba okulembera eggwanga lino kuba pulezidenti famire yange ebonaabona lwaki lwakirangirira nyina omunoonya waali mpaka akalulu kaliggwa mbuuza lwaki ebintu byatugamba ebyo nti tugende twesiganye gavumenti kyekituufu ekirina okukola ku ggwanga kati ebiriko omulimu sikkiriza nange mu mbeera ndaba byabufuzi byakuwalagana Jones kukima bantu
ndowooza kukima abantu bano Baganda nga bwe batukola sikkiriza nabyo. Nze mu kalulu ka 2021 lunaku lw'enkya waliwo sisita wange atwetera omusajja naye ayina okubeera omuko ali Kigo likanaawe bamukwata mu kalulu olunaku lw'enkya ali sisita we aleeta omwami lunaku lw'enkya wasenga wange erweza era bafamire babaana muganda waffe omuwala aleeta omuko atwetera mukoddomu waffe naye ayina okubeera omuko ali Kigo mwanyina w'omuwala ali Kigo muto wange bamukwatira nateete birali muvubuka wa dippi naye yali awagira abadippi bamukwata n'omuyoola era ne bwogenda muli abantu zewaayo nti bano bawambibwa tebaliemu ate bangi betumanyi nga tebali ku lisi ezifulumizibwa abafulumya lisi bafulumya zabasibe bonna bafulumya bebalina bafulumya zaki byenyogera nirako bukafu nti abafulumya lisi zino ezigambe ziri mu palamenti ziriwa abafulumya gwenda ku interest wano abala tebabafaako abeli bwanika bwe yavaayo n'agamba nti twesene gavumenti tuta abaana baffe abadde naka information katono nyo omukkirize bafulumya list ya factors of change kusaidi yaabwe not tools of change ziri eyo zezayogera genda mu maaso tekyawukana ekyenjogera yes bwe kiri akiwagira kakati abedi bwe yavaayo nensiganya naye kubanga famire ya muto wange ffe tugirabirira balina abaana 5 alina omukyala for now emyaka gino gyonna ebiri kitundu ali mu kkomera tetukola ki temumulabako naye famire eri mu kubonaabona gwokwata omutwalo 2 tunasanga bafaliwezaawo era gusinga okutikka ebisinga nabonabona naye wajja nagenda kola Ekigo kuba nadduka nagenda bosiko tugenze kukola ku mutowo okyegedde ati omuntu bwagamba tugetesene gavumenti manyi politically njagala nnyo omuntu ayogera ekigambo n'akiyimirirako izibu kyange kyenyina nedduba timmawo kiri eki namwagala nga ayogera ebigambo n'abimirirako nagamba ngenda kubeera ebisanja ebyo muntandikwa nga yakati muntandikwa ngenda kubeera ebisanja 2 njagala kyemabiswe sanya kimu byonna n'abikola n'abituukiriza kati bwe yatuuka ndowooza mu ntebe n'awoomera kyenziyo kiri nti biro byonna byetwogerako era ekyonoonye ebyobufuzi bya Uganda ekisooka ipod President Museveni nafa yes bannayuganda abatulaba abamu bakkiriza nti bwe bakulengera tali otulire Museveni muganda wange ali nga tulina oweenaale oyo yalidde takyalina makulu oyo ayagala kalulu kati kyalina okukola kuvumirira just naye nga ipod yali mulamwa ipod eba mulamwa kuba ensonga ezo zonna zayogerwangako tusobole okuza constitution mu bubage bwayo tulete ekitabo wakikola okuba nti kiggwerawo kati abantu bagana mu ipod bagamba nti ate batulire Museveni nga bagamba nti ate abo baalya kati nga bagikuba naye nga ate sente eziva bazikola ki bazikwata simanyi wontegera nkutegeera bulungi se bulwadde bwenga nti mu Uganda twafuna obulwadde bwa Museveni ne Musevenizimu ne Museveni betwateesanga naye tabiteeka mu nkola kati naffe abandi badde omufosi nga tobiteeka mu nkola twala kulaga bannayuganda batulaba mu kamera nti ffe nedda totuula nayo tokola kikola ki olwokuba twanjagala okubeera meya w'e Makindye 2026 era kujja kuvumanga Museveni just abantu bava n'okukyukula nti gundi ngenda kukola kino abantu nodda ku ekyo kati nzirewo ku mboozi ku bigambo bya Oweekitiibwa ng'owumbawumba Katikiro okuwola abantu bannayuganda abandaba endowooza yange egamba nti 100 mpagira Oweekitiibwa Katikiro kyeyakoze eki kyeyogedde kyeyasabye abaana bali makuba Uganda weetuuse mufune okubaana bali muko eggwanga egye litambulamu gavumenti webanga yasesetwa ku byena okukola abantu bakyalina obwongo ku position gye bali tutuule we wasobye tekitegeera nti bwe tunaatuula Museveni agenda agamba nti mwenda mujje mbateeke mu gavumenti nga byakwatamu kati gwebeera minisita ne bwobeera eka waliwo ekintu ekisobola kumwana mutabula nnyo okugamba naye taata
nukkiriza nti mutuufu kabadde yakoze eki yeah n'omukyala n'akuwabula kituufu nzikiriza nti faba opposition okusobola okutwala ne gavumenti olwo bwe tulina gavumenti tunuga tereeza bino ng'omuganda gamutabulako force nze nagamba palamenti yaluno eyabaka 19 opposition waliwo palamenti yalina ababaka ndowooza 32 kwaliko abadde 15 eyo ensingira ey'abano 19 era nze eno ngamba nti ensazi kubanga eno yakubuubuuka terina nsonga gyegenda kulira ati kati bannaffe ab'egindi eno eri ku lwa ggwanga tutandise 223 224 ogenda kulaba okwekalakaasa bagoba abatembeyi mu kibuga ne basirika abantu baddaga ne boogera nga bagenda kukagona ti nga beekangamu awo abantu bagira no nze size nonoza ekibiina kyange kyekulembeza DP size nonoza bukakuiki bwemmanyi size nonoza mulimu njagala tutuule kisajja kikulu Museveni osa abaana baffe okutta abaana baffe Museveni bino twagala kyokobya okulonda kwesala ng'omuntu kwebwe tuti nga ffenna tuse eno Uganda yaffe ffenna si ya Museveni si yange si yo wabula yaffe ffenna tulina kuvaawo abaana baffe bajje bakole ki so enzikiza Katikiro sebo nkwebaza webale nnyo omulimu nsaba manyi otwatuzirika mugenzi Mogera abasinga ndowooza mwalaba abantu boogera ebigambo bingi yatukutendeka yatukola ki naye nali mulwadde nali wakaawo nazikira ku TV yagera ku mulumba ekiro nenga nebuuza nengamba Semogera yakutendeka kugenda kupaaluka veno deno de Semogera yayirako obulamu yaliko mu gavumenti kyayagala atukana mukulu yabala adena mukulu munindo yotwenze waliwo atadde wano baka nagamba why ain't Catholic leaders not commenting on what they are so called Pope stated about that Bisiyaga thing. I'm so thankful for all sheikhs and archbishops Rwanga who are against that thing, and Bobi should change if he wants to lead Uganda. Oyo bwatu mwagambi tataddeko manyage waliwo no mukulu producer waliwo mukulu akaguli kenkoleza nsaba badu kateke omusajja agambye akawombe Julius agambye nti mukulu Jebbi amerukakasa nti obukakafu bwewo obulaga nti simanya akadobo obulaga obakatulera ku screen nti Bobi Wine center mu principal wa NUP yagani bukuba nti ayingira Bungereza ku lulimba lwe yayinga nga luli against anti-Guruzi obujulizi bwo bwakuteredde yeesimbyewo so kati ensonga eyo agamba tugimuggyemu mwebale kuteesa nze mwebale kuteesa n'ekyagulanyi bawagira sikutegedde bulungi sikutegedde bulungi message yo ono agambye nze I think it's written in the Bible make peace with your enemies and not friends bambi tuteese kubanga Uganda is no longer at the pearl of Africa. Ono yagamba okutesa kuganya wakati w'oludda oluvuganya ne gavumenti kubeera omukulu Jebbi ojafuna akadde yogere okutesa nya wakati wa gavumenti n'oludda oluvuganya kubeera okubanga n'oba mulabeyo Bible tugamba tubenga tuteesa nabo. Hello Tariq, thanks for the show. Omukulu Jebbi ateesezza bulungi nze Max Miles egayaza kwendinyo Miles we bali kubeera ke gayaza era ne mukulu Jebbi nze kakeeto okuva ejjalamba president waffe Bobi Wine atuyambe kulwa naffe ateese ne nakyemalira ekyokukola tewali omukulu agambye president Robert Kyagulanyi ave ateese ne nakyemalira kulwaba na Uganda abalala abali mu gundi mukulu miti naye bali kuba tuteesa naffe webale watataddeko manyago ono balagambye Mr. Tariq, thanks for the show. Mumanyi bwe babikyankalanye naffe tuba tulina kyakukola tulina kuba tubirinda nebiddamu nebirowooza nebikomawo omukulu agambye gumbale naye nga thank you Mr. Tariq for the show. I want to ask Mr. Jebbi ne munne mu NRM nti ekitusibyeko obwavu n'amabanja mu Uganda kivudde kutongoza Bisiyaga Dennis Kavuma enansana kale bwatu bawuza naye nga obutatongoza yawula Jebbi ayagambye na NRM onagambye olaba Jesus gave Satan time to listen to his nonsense. How powerful is opposition leaders not to meet with the government and take our Uganda forward. Yet they sit in the same parliament. I think we got to open our eyes for a good Uganda. I'm Jackson from Mukono. Sajja ku statement nga y'amaanyi. Walaba Yesu Kristo yatuwa ne Satan n'awuliriza nonsense we. Kali waki ku kyatula na government kuba nti neggwanga ligenda mu maaso. Jackson okuva Mukono webanye balire ddala. Kale muna bizinga. President Museveni ne government ya NRM eteesa era neteefuteefu okuteesa n'okukolagana n'omuntu yenna olw'okutwala eggwanga lino mu maaso. That's why osanga tukola ne Mao
usanga tukola ne mukyala anite usanga tukola ne Taibo okuva mu FDC yava mu FDC tukola ne Mao wa DP Amongi tukola na Amongi wa UPC tugeza tukola ne mukyala IG Betty Kamya ujja tusanga tukola ne mukyala Sebugwawo n'abalala kifaananyi kirungi era ntegeeza eggwanga lino nti munaku bbiri emabega olukiiko lwatudde mu State House bakulembeddwa Archbishop ne bakadde baffe abakkiririza mu nzikiriza ez'eddiini ne boogera ku nsonga z'ebisiyaga Dr. Paul Koza tukulira mu province n'abakulembeze abalala mu makanisa mizikiti naki bawadde ne President Museveni olw'okumulungula ensonga eyo. Eyokubiri President Museveni ateesa ate naffe abalala abawansi tumulabireko okugeza kano nabadde nkerabidde tuyina Honorable Sala babiri ekityo akulembedde ttiimu y'abawala ababaka ne batuweesa ekifaananyi kirungi ebweru w'eggwanga naye obubbi n'obuli yake olinambwa nti wandiika budget ya miliyoni 4 nkuwa 180 njagala okole bwoti akumi abaana baffe nga tebasiyaga abawala ne batuweesa ekitiibwa tuli kulama gwa kuteesa wakati bosho ne government bwe wabaawo okugenda mu maaso buli kimu kyetaagamu okuteesa kyembadde nsembyayo era mu ddakiika esigaddeyo njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti Museveni ateesa na buli muntu sente za bajeti ezisinga obungi ze mulaba ezigenda mu State House ne mugamba State House eteekebwako sente nnyingi 45% ab'opposition be baziryayo olina obukakafu yes fe tubeera mu State House mbeera yakuteesa kwegamba bazijjayo mu yes naye no oba weeseetula bwoti n'ogamba naye ate ne JB ulaba naye azze nga tusimbye layini tunoonya ettooke abasajja abo mu nzikiza bateesa naye era ssente ye bagirya bwe bafuluma ne bafuuka ekirala. That's why mugenda ne muwulira nti the road mayor bw'otankolere bwoti sijja kukola bwenti ne bwenti. Lwaki bwe batuuka ku nsonga ezimu parliament they anonymously agreed kubanga alindiridde okubeera minisita alindiridde okubeera ekintu ekirala era jebbi kye yayogedde nti bwe balina gwe baagala bakola kyonna ekisoboka okuteesa ne gavumenti tuwe mwami jebbi ffe tuwe taliki oba wasajja omusigaza ne mulindwa bakole ki basigaze naye taliki ye mukole ki era ne bavaayo amicable era ne bakola bulungi emirimu gyabwe. Era njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza bye mulabye ebibadde ku TV Bobi Wine bamugano gende bweru Bobi Wine teyateesa entambula za Bobi Wine zonna gavumenti ebezirinamu omukono gavumenti ye mwava ekyo abantu babadde tebakimanyi. Ekyokubiri ebyo byaliwo ko ne babiyimba ne batuuka n'okugamba akalulu tekatwawula nze omanyi muyimbi wange yanyimbira akayimba mundeke mbeewo maama nvudde wala okuba bwenti you get a point. Ebyokuyimba tubyawule ku politics ono wa bulingi buli omwana onyambeera how to survive how to possess good life naye ekyokuteesa nzikanya n'omuntu yenna agamba nti wabeewo okuteesa naye gavumenti mwempeerereza gyempagira neteefuteefu okuteesa n'okuwuliriza buli muntu bw'obanga kyoleeta it has value addition nga kirina kikitwongerako ono yo wajjema nja kuteeseza ku luloggo ne bw'otaateese yahe omulangira ali wabeewo okuteesa kudoluvuganya n'olulamula mu ggwanga limu twebaze ne Jackson Yamukono ateeseza bulungi musajja Jackson yotukoze bulungi ekisa ekyo kibadde kirungi sebo yempitira oba newange mu maka newankubadde nga nze Ssenkulu mutabani wange bw'agamba nti leero njagala olya katunkuma bwe ngula ne mumuwa nange nenkola ki nendya byenjagala simanyi ani yagaye nti tetuteesa njagala kusooka muteeka mwemugamba nti abanoopo baganye tetuteesa waliwo elements ezimu ezopposition bangi ne principe yabadde ne Katikiro yakoleyo nga Fumbiro Zaake Segona kugamba ba MP abo Namboze kakati temulowooza nti ebyo mbibuuziza Justin
But njagala okutegeeza bannayuganda nti elements ezifaanaganako bwe zityo those are satanic elements. Statement ngeri strong onye. Yes, and that is me. Those are satanic elements. Abatagala kuteesa kubeewo. Those are satanic elements. There is no way. There is no way. Tugenda okutambulira tutuuke gye tulaga nga tewali kukkiriziganya. Oba there is no way we tugenda okutambula nga tuteekeddwa kukkiriziganya ku ebyo gwe byolooza nti bijja kuyamba. Gwe nga gwe ntegeregese wewabaawo okuteesa ku ebyo ebikuyamba gwe nga gwe lwaki ebiyamba eggwanga teribeerako okuteesa? Waliwo omukulu gwe nabaddeko naye opposition nangamba nti ye okuteesa ne gavumenti bagala ebintu bibiri. Ekisooka wabeewo okuteebwa kw'abantu bonna abaakwatibwa lw'ebyobufuzi. Ekyokubiri no, that is not okay also. Leka mmalirizeeyo. Ekyokubiri President Museveni ave mu buyinza. Oleke bateese. Simanyi oba kino UCC nekitwala etya, but I term that as stupidity. Of a higher level. I am very sorry, but for lack of a better word, oyagala Museveni ave mu ntebe oteese nani? Kuba yakulemesezza okukola by'oyagala. Kati gweoyagala ave mu ntebe ateese nani? Toyagala kuteesa ate olina by'osaba bikolebwa osooka oteese. Kati olwo amaanyi g'okuteesa kyeki? Kati olwo amaanyi g'okuteesa kyeki? Before kuteesa otaddewo okukkuliza. Oyagala bataaba bateebwe. That is an agenda mu mbeera y'okuteesa. Oba ogenda okuteesa kosi mwero kuba n'agenda. Nze mba nateesa ne Ali alina byagala n'alina byenjagala. Yes. So nina okujja n'ebyange ate toyinza kuŋŋamba ne mutandika okuteesa. ate toyinza kumpa precondition naffe tetuyinza kugamba nti okuteesa kubanga bwe tebalina amalaga ataliddamu kwesimbawo. gwasaba yes exactly gwasaba okuteesa gw'oli ku level enyigirizibwa gwe weetaaga. Katonda anfukeko pasita ng'ono. Katonda bwe yali atuma Musa ne muganda ogende wa Falaawo yabagamba Katonda nno yabatuma ew'omujeemu naye yabagamba nti mugende eri Falaawo. Instruction yakuteesa. Eyo instruction yakuteesa ate n'abawa n'obubonero n'abaganjogera n'abagamba nti ate bwe mutuuka gy'ali mubeere n'olulimi oluwoomerera. Ye mujeemu naye mwe mukole eki? Naye bwe mutuuka gy'ali mubeere n'olulimi oluwoomerera. Ba mwe mwagala. Mwe mulina kye mwagala. Ate kye mwagala ky'ekyomugaso. Kigenda kugasa ye kigase n'abalala. So bwe muba nga mukakasa nti mwagala kugasa ggwanga lino Uganda. Museveni ali mu ggwanga lino. Yeye president. Kitegedde ali mu ggwanga lino. Ebintu by'okuteesa weebiri naye biriwo ku mbeera ya nfuniramuwa. Ekyo kye njagala bannayuganda bategeere. Biriwo ku mbeera ya nfuniramuwa. Buli ewali nfuniramuwa waliwo okuteesa ate okwanama ddala ate okuwa omuggundo. I don't see any reason why we should have a leader of opposition nga tewali kuteesa. What is it for? Already muli leaders of opposition. What does that mean? This is why I termed those statements stupidity of the highest capacity. And this is why I term those figures satanic elements and figures mu ggwanga lino Uganda. So you're saying olw'obulungi lw'eggwanga tulina okutuwansi tuteese. Tolina gy'ogenda kutwala ggwanga lino Uganda. By the way, bw'oba toteesezza era tofuna. Naye abo bonna abawoza tetuteesa gavumenti yebasasula. Are you sure? Yebasasula. They are MPs. Ani asasula MP gw'omusasula?
naye nzo iPod 7 amafuta gange nze gengula nenteeka mu motoka yange kwe kuli sente ezibasasulawo kituufu sukaali gwenywe waka kwe kuli sente ezibasasulawo babaga nti mutule wansi muteese abantu tulabe butya amafuta bwe gakendeera tulabe butya sente bwe zikendeera kakati toyagala kuteesa ate bw'ojja mu parliament otebolinga alternative policy ogiwaninga naye alina eyiye Sekanze bwe mani ne ya. Sekanzikiriza nkuweyo ne kano ka information katono. Nabbi Isaya Katonda yagamba mujje tuteese fembi. Ne wankubadde even if your sins is like a scarlet, you be white as a snow. Timujje tuteese fembi. Na nkubadde bibiya mu bitwaka vungo omusayi. Muna amasama omuzira. Olaba Katonda yagamba kuteesa kwa ababi. Kati waliwo wanya tateesa na government. Kati there is maliriza. Yagala kumaliza na kino. There is this. Abasilamu they have been labeled as radicals, terrorists. Okay? But there are programs of de-radicalization. Programs of de-radicalization. Ziri mu ministry eya internal affairs. Ekituufu kiri nti abamu ku basiraamu beenyigira mu kuyekera gavumenti ya Museveni. That is a fact. Abamu ku basiraamu si basiraamu bonna naye abamu ku basiraamu beenyigira mu kuyekera gavumenti ya President Museveni n'abawangula abasiraamu fenna ne tusigaze embeera y'okubeera tuli batuli yes nekitwambazibwa naye amanyi lwaki because waliwo ensomesa y'abantu nga basomesa abantu nti abasiraamu bategeeze tugende tofugibwa gundi abamu kafiri gundi abakino ne babeera n'endowooza ne bazimba ideology enkyamu ne bali kurutinga abaana b'abantu ne babateeka mu byokuyekera eventually gavumenti nebawangula gavumenti bwemala okubawangula everyone abeera ku wanted buli omu abeera ku wanted so amnesty is there ne bateekawo amnesty abasiraamu bafune okuteesa abasobola okuva mu mbeera mu luzungu abasobola okuva mu mbeera ez'ekisiru ezitalimu kubala nti wano wengenda sisobolawo ne babaga nti mujje musabe okusonyiyibwa musonyiyibwe era abaasaba webali kiki kyotegeeza nti tebabeerawo kuteesa basigale nga bafa nga naffe abatali bayekera tulebolimbwa nga bayekera kale tekisoboka nga tumaliriza omukulu kungaze natugamba nti ensonga y'enteeseganya nnungi nnyo nsaba bannayuganda tuveemu ebyobufuzi ebyekito abatagala kuteesa bo basula waka naye abawagizi babe bangi bavundira mu makomera ateekawo condition gyakakasa nti tebagenda gimuwa asobole okusigala ng'afuna sente. Guys, thanks for the show. Politics aside, we are all Ugandans at the end. Ankati obuzibu tonzikisa kwogera. Guys, thanks for the show, for today's show. Politics aside, we are all Ugandans at the end of the day. The politics of hate should stop if we are to take our country forward. We are all in the agreement. We need a dialogue. Muteseza bulungi nnyo Opio okuva Entebbe. Asembayo nze Lwange Entebbe mwebale nnyo naye omulangira zikusooka ateesa bulungi nnyo. Omwagadde bwagazi kale mukulu jeddi kanebaze abateesezza bonna abatusikidde message okusinga nsose waza omwami ateese message n'agiteeka awo eyo yenteesa gye twagala naye muwabula nti Bobi Wine omuyimbi amwawule ku Robert Kyagulanyi munnabyabufuzi ebyo bibamumira visa ng'akyali muyimbi akyalina n'amalasi naffe yatuyimbira nga yagenda erwengo n'awimbira Museveni ali ntuma nsambu oyo mulala naye we yatandika okuyingira politics abasajja balinde bamuwamba bebe njagala yekutuleko nesi muchawa buchayi mpoze no mukochi Ronald Semvumba nga producer amne Jeff Gasho mu studio kale mbale balunyiga mukamba banku bitusingomya kuli hora antya esa 8 inshallah program embuga no mukuna vutamale miruni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.